naye balina oda gye bafuna oda eva waggulu eyo ng'ebaga kati njagala kuvuganya n'ono oyo temumuteekako. Ebbanga lino nze nga mbagala mu ggwanga lino nti there is a special scare eri ku bantu abategeevu. Kakati bakitegedde nti babadde bagenda kujja muri yo politics. Sabalina kamera okyuse bulijjo bano abakulembeze tubadde tetwemulisa. Asanti sana moja. Yongeza tena mbili. Obaali balowooza nti tusaaga era nga bamanyi balina be bainfiltrating edda bo be bamanyi be bakoleramu. Kyova olaba mwawulidde nti ebibiina bye bakola nabyendagaano byali byefuula ebyajjayo empapula. Kati ne byefuula tetujja kuvuganya kubanga ffe tulaba tetujja kuvuganya. Ndowooza mwabiwulidde abo abawugeza empanama. Asanti sana moja. Nyongeza tena mbili. Kakati bo baali balowooza nti naffe tugenda kufaanana ng'ebyo bye beeteeramu. Era mugenzi okiraba nga bangi ku bo abatajjayo na mikono bajjayo mu jampapula tebazzaayo biki. Twasooka ne tubatwalira disitulikiti 10 ekisooka bayingira mu kitundu eritobaayo. Abatutegeezeza batugambye nti tebakebera na mikono bakuddiza kibaluwa. Ekibaluwa ekyo bwe bakikuddiza nga bakatukubanja gino baali balowooza tetugenda kukola ki. Ne muddayo ne munoonya emikono ne giddira mu record time mu ssaawa 12 nga gyonna gikomyewo nga bagirina. Asanti sana moja. Yongeza tena mbili. Bwe twamala ogizaayo mu record time ne beefulukuta nagyo nga bagamba nti tugenda kukola ku first come first served ki basis. First served basis. First come first served ngaffe twasooka ogizaayo baliriizinze abalala abaagireeta oluvannyuma lw'egyaffe. Si mwoyo mubi baddembe nabo okubaliriizinga kuba baali babawudondi naye tebalina nsonyi. Era n'owulira nga chairman wakakikaga nti omanye certificate ezo nali yabadde era tekisoboka. Fwe jaji okuwandiika n'asayininga wansi nga talabawo nti deeti togiraba singa yabadde cheeke. Wandi kakati njagadde okubawa update eyo kuba batugambye bayisaawa 4 Abaganda bagawerekera omubbi otuuse ku mulyango obulimba. Kati tebakyayina bye balimba n'essaawa 4 zikoze eki. Bakuŋŋaaza abantu mulinde paka bwe munaakutukako. Twasasula dda ekifo kya nomination called Kampala ne bisiiti tukola ki. Twasasula dda ab'ebyuma ba service providers abagenda okutukolera. T-shirt si zaffe twaziprintinga dda. Naye ndowooza osobola okiraba nti because the scare has been real. They thought we are a bunch of jokers just like abaabwe bwe babadde. We are people carrying the real message of liberation of this country. Asante sana moja. Yongeza tena mbili. Abenza okulaba ng'abalala bafuna busaawo obulinga obufunda. Ffe nga tufunye ekisaawe bwaguuka twagala tubakakase nti the power is there. Asante sana moja. Yongeza tena mbili. Abalowooza nti tuli banafu basobola otuwanga. Batuteeke ku ballot paper. Kubanga omunafu lwaki omutya okutuuka okuvuga. Yes. It's no longer a message. This is the real battle for cowards. Why are you locking us out? At the end of the day, he who possesses a powerful message
wins the hearts of the people. Because our message is powerful. It is real. Babadde baludde nga bagenda mu campaign n'abantu abagashinga nonsense. Kakati the real message is out. Message ekwata ku muyisi, message ekwata ku munansi, message ekwata